naye ndabika ngenda kulukyusaamu neweeyo eri Katonda kuba banaye Katonda akola ebyewuunyisa. Olugambo nalwo si lulungi eri abantu, kyekyo kyendabanga ekyo. Kati Sister Brenda, tugenda yimya nawe mu kusaba. Katonda tewali kimulema, asobola okukyusa. Gwe kasita weewaayo akyusa. Okusinziira engeri musumba gye yayogeramu naffe, bane nawulira nga kyenkutteko nga ndaba byonna tebina gye byetwala, naye nina okwekyusa mu mutima gwange enganza. John, nkusonyiire nawe nsaba onsonyiire. Sister Anna, sikulina kubuzibu. Bane ekirungi ekyo mulaba Katonda byakola, okuyita mu kusaba, okuyita mu kusiiba, twateekayo ensonga zaffe mu maaso ga Mukama. Kirungi nnyo. Wakyaliyo omuntu omulala? Nze musumba simanyi nawe mba ntandikira kubanga mpulira nga nina obuzibu. Kirabika bonna mbawulidde nga boogera obuzibu naye nga kirabika nze nina obuzibu obunene, era kyensaba olwaleero Mukama nnyambe nsobole okukyusa. Kubanga nzijukira waliwo Sister Fiona ate ekinkoze obubi taliiwo nandi mwetondedde, yajja n'aleeta ensawo ye ng'alina ssente z'aleese nga yagala ziwa Sister Nakuya, naye nali sirina ssente ge mazima. Nenkwata mu nsawo ye nenzigyamu ssente, naye ekintu ekyo okuva ku lunaku olwo mpulira nga kimmenya ku mutima, era mpulira nga njagala mulabe mwetondere, era ne ssente wenzifunira ngenda zimuddiza kubanga kinzitooweredde nga njagala kukyusa. Mukama nnyambe. Era Sister Nakuya ssente z'ataafuna banaye nze nazitwala, naye nsaba Mukama ansonyiwe, ne Sister Fiona ansonyiwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Mpulira nga ate kinsanyusiza nnyo olw'okulaba abantu ba Katonda nga basazeewo okuwaayo ebibadde bazitooweredde. Mu nsi muno waliwo ebintu ebituzitoowera mu mutima, waliwo ebintu byoba nga obirina nga naawe kennyini okikola naye nga tokikola ku maanyi go, ng'okikola naye oluusi nga toyagala, naye n'owalirizibwa okukola olw'amaanyi ag'omubi Sitaani. Naye eddagala lyokka ery'ekibi kintu kimu, kukyatula. Buli lw'oyatula ekibi n'ogamba nti ekibi nkyatudde mu maaso ga Mukama, omutima n'oguwaayo nga mmwe mukusazeewo nti omutima mugenda kuwaayo, mubeeko ebintu bye muleka, era Mukama bw'ati wagenda okubasasira abakyusize ddala mubeere abantu abalungi. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege kusinga ddala twebaza Katonda ayanukudde okusaba kwaffe. Okusaba kwaffe tekubadde kwa bwereere, abantu beenenyezza, abantu bakyaye ekibi. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege abantu ade bazitooweredde olw'ebibi byabwe ne basobola okubyatula. Katugenda kusaba Katonda mweteefuteefu okutusaasira, okutusonyiwa era okututamiza ddala ekyo ekibi bye tubadde tulimu. Yesu yeebazibwe. Amiina. Kakati Brother John, oyinayo ekibi kyonna kye tulina oteeka mu maaso ga Mukama asobole okukitusaasiramu okiveemu? Nsumba nsiira kibi kyonna, buli kimu kiri fayini. Kale katusabe.
olaba ebyawandiikibwa we bituukiridde teri kintu kikolebwa mu nzikiza ekitalivaayo ensi yonna nakitegeera. mirundi emeka gyenkuyise wano naye nkugamba nti John mutabani wange nawulira kino bwekiti ne bwekiti neweegaana. n'olunaku olwasembayo ne nkugamba nti John amazima gagenda kutuuka gaveeyo. abantu obadde baweereza ki bulijjo John? omuntu kyoli kyoweereza abantu mu Kristo nga si kirungi kubikka kibi, ng'obissa ekibi okumala ebbanga eriwera, ng'obissa ekibi okumala akabanga akeetoolodde. nayagala okuyamba ng'obukyali n'ebino byonna ebyokusala gyo tebyali kutuuseeko, kubanga nali nkwagala ng'omwana ow'omwomwe ate ng'omwana ow'omubiri. Laba wenna wooswadde mu bantu. Ana Katonda bintu byayogera nga byali bituufu. Osobola kati okwegaana? Otyasobola okwegaana mutabani wange? Mpulira ennyiike mu mutima. Naye mu byonna Katonda afe asigala nga mulamu. Eno si enkomerero y'okufa. Tesigala nti enkukutte wano ng'onywa sigala nti enkya obulamu bugenda kukomaawo. Katonda afe akyalina okusasira. Talinga nga ffe bantu, nze nga bajjansi emu ng'omuntu, naye Katonda affe wakisa. Ate asobola kugaba kyansi ey'okubiri. Sisobola kwongerako bigambo birala omusumba Sandra nga talina kyayogedde, kubanga tubadde naye nga tukulabye. Musumba Sandra mutabani waffe wuuno. Brother John, ekibi kibeera kibi, ekibi kibeera kibi, ne bwe weekweka otya ekiseera kituuka Katonda n'akwanjala. Naye Mukama mulungi, okyayinza okutereera. Musumba mbadde nsaba Musumba munsonyiwe, neetonda eri Sister Anna kubanga namulemesanga okwogera amazima nga tekyayogera kyali kituufu. Ne Sister Brenda namuyitira najja nafukamira ne mu ofiisi, naye naye mwetondera bonna nsaba bansonyiwe ddala. Musumba neetonda gye muli n'eri Katonda ansasire ansumulule, namwe munsonyiwe Musumba, sigenda kuddamu kukikola ekyo. Munsonyire ddala neetonze era ndi mwetegefu Musumba okukola byonna bye munaŋŋamba. Naye n'abali mu kyaki njagala okubategeeza, bw'oba oli eyo ng'okola ekibi mu kyama, manya nti olunaku lugenda kukya lumu
mukama ekibi kyokola akijjayo mu lwatu. Oba toli mu kyaki naawe ali mu nsi eyo ng'okola ekibi ng'olowooza tebakulaba, essaawa egenda kutuuka mukama agenda kugyayo ekibi kyo. Abula nsaba gwe naali eyo ng'obadde okyakola ekibi mu kyama ng'oza tebakulaba, okyuke odde eri Katonda weenenye. Nsazeewo okukyuka nzire eri Katonda ndeke byonna bye mbadde nkola mu kizikiza.